Kabulwa poliisi yo n'abantu bonna muwulize bulungi nnyo ekigwalo kyaleero njagala kinyumire buli muntu yenna ngenda kijja mu lugero lw'entero bagamba wano oba olufumo lw'entero bagamba naye ng'abantu abasinga obungi olw'okuba nti Oluganda ffe tuwoomera ate tulunyumirwa abasinga obungi temutegerwa kitwogera ebigambo bino mu kigwalo kyaleero ndowooza kankijje mu lugero olugamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu wepo nowozeka ngo muyambe ekkiriza wandikola ekintu okulumya omuntu nowozeka ngo yambe ekkiriza mmwe mwenna abagoberera ennyimba za Kadonkamu mwawulyako oluyimba lwe bayita ekiryo n'ensujju olw'omugenzi Erimaani Basudde yayimba ku bintu bingi n'agadde musajja munnange kendeeza ettima n'akulaga ebyafaayo bitingeri gye bitambula muti oyinza okukola omuntu ekinowooza nti omulumiza naye nga toyambe ekkiriza wengenda okujja ekigwalo kyaleero ate tusimbule mu kigwalo kyaleero njala kiweereza Yoseri nkiweereza mutabani Muhoozi nkiweereze James Birungi nkiweereze ne poliisi n'amagye ne SFC ekigwalo nkibaweereza mwenna mukiwulize bulungi ekibatuulemu ekisookera ddala nze omanyi akola obulungi yeebazibwa n'akola obubisi mwebaza mu kigwalo kyaleero njala kiweereza Yoseri ne banyambi banno mwenna abalina akawo mentality abalina endowooza y'ente nga temutegeere entegera yammwe nga ntono nnyo nkibaweereza olwaleero lwaki entegera yammwe ntono nnyo mu nsi yonna Uganda w'osanga omuntu ng'ayagala emirembe n'okusinga oyo ate akyoboola emirembe twagala nnyo emirembe n'okusinga oyo alowooza nti ali mirembe nga yeetoolodde muntu n'amasasi n'ebbomu twogedde ebigambo bino nga tulowooza mulanfunamu obwongo nira okuba nti mwayonka nte ate mulowoozanga nti ebiseera ebisinga temulowooza nga mugenda okukola ebintu kati wandikola ekintu okulumya omuntu n'ofundika ngo muyambe ekkiriza kijjira wano ku lunaku olwokusatu najja nenkola video wano bemala okukola video nengipostinga ku social media platform zange zonna nemmala nenzijja nembawa security alert nembabulya biki ebigenda okubeerayo byonna bibagenda okukola automatically babikoze kitegeeza nti basajja bano tebalina magezi ne bw'oyogera ekintu tabasigala bakikola naye kyebakoze beerabidde nti batuyambye buyambi era wano Mpuuga Abedi bwandika ne kagurupu kamwenjagala ne Museveni wammwe muwulire bulungi nnyo lwaki mukola ekintu okulumya n'omuzika muyambe ekkiriza olunaku lwaleero mukulembeze w'eggwanga Omulondo Kyagulanyi Ssentamu asobodde okutambula n'agenda mu kitundu kya Greater Masaka okubuuza ku bantu be n'okubalabako era atambudde bulungi nnyo okuva ku kitebe n'abamuweredekeddeko n'agenda n'atambula bulungi paka Masaka biga bingi byayogerwa ebintu tujja kugendayo naye president bw'atuuse ku muguukiro oguyingira Masaka gye tuyita welcome basanze kye nayogedde ku Lwokusatu nga nkoze posti amagye poliisi SFC kasasiro yenna kabamutadde wali president n'abuuza lwaki ne bagaana omubulira ensonga kye basaze okusumula muka gubalagala nakuba masasi amugamba agenda kuyita eyo ne bamwetoolooza ewantu we yandivugidde dakika 15 n'atuuka e Masaka n'ayogera programu n'avaawo kimutwalidde essaawa endala 3 okutambula okutuuka ku kisaawa badde alina okwogerera bano obwongo bwe baweereza nti bw'obbulookinga Kyagulanyi obutayita mu nnyendo direct otuuka e Masaka kijja kujjako abantu abagenda omugoberera ate era kigenda kukendeeza pressure yaabwe bo balowooze nti basikowalinze okusinziira ku programu gye babadde nayo wakati wa Mpuuga Bwanika ne State naye nga bwankuga nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyaba muyambe ekkiriza ekikolwa kimukoze kiyambye nnyo pulezidenti kiyambye nnyo abantu b'enkyukakyuka kiyambye buli muntu yenna olw'ensonga nti mu kibuga already bantu babuufu baamanya ddeyo enkyukakyuka babimanye okujjako okubeera mu kavaibu okola nti mukulembeze naye eno gye mumuyisizza one kimuyambye okuba nti eyabadde nti agenze kukola bukozi kubuuza ku bantu ate efuuse mobilization kimuyambye n'abantu abali tebamulabangako mu byalo gye mumuyisizza abantu bamulabyeko kiyambye president okumanya side endala enkweke ey'Amasaka abantu basula batya balya batya enguudo ziyimiridde zitya abantu bali mu mbeera ki ne bambi bapale be baalonanga tebasobola byogera kuba buli ggwanga nti Masaka atunudde bw'ati kino kyemukoze kiwadde president chance okwetegereza Masaka omutuufu yennyini ng'ovudde ku main ne yeetegereza Masaka ow'omunda afaanana atya
n'abantu abadde banasubiri mulaba bamulabye kati kiba kubye enchukwe kyekino wano wammanga mutambuzizza omusajja ne muyisa mu bisaalu mu bitoogo wale mu kubatiya gaasi tabanyeze wabula lwabadde ayita abadde asangawo abantu ne bamweyungako okutuuka gy'atuuse ku kisaawe gw'olowooza eyakoze pulogulaamu eno okuyimiza Kyagulanyi butayita mu Nnyendo direct yabadde tayambye muyambe ekkiriza kiyambye Kyagulanyi okukola kye tuyita mobilization n'abadde tebamumanyi bamulabye bamutegedde olw'ensonga tebakuyita mu Nnyendo kintu kya bulijjo bamumanyi nti yo Kyagulanyi naye bw'ayise embyalo gye muyisizza eri mu nfuufu mu ntobazi ate abadde tebamumanyi bamulabye munyumiddwa nnyo n'okusinga bo mu Nnyendo kati ne mumutambuza nga mulowooza nti nevve ne munaagikyusa era abantu bagenda kubeerawo naye ekimaze gwe mu kibya nti abantu bazze bangi nnyo ekyensusso batambudde kilometers zitabalika ku bigere nga tewali gwe bagulidde ecupa y'amazzi ne balaba omusajja n'ayogera ebigambo bye n'amala n'atambula kati awo njagala kubuuza Abedi Bwanika mbuuze Museveni mbuuze Mpuuga mbuuze ne poliisi bassebo kyeke mwagala tubasayiningirya ssente mmeka olwaleero kubanga mwemutukoledde mukimanyi mwagala kyeke tuboye blanka kyeke muteke musire mmeka kubanga kyemutukoledde mukimanyi kiri kyemukoze okublocking ali ku welcome ne muwaliza president ayikijayisi temumanyi kyemukoledde musajja oyo mumuwadde kituyita promotion oba mobilization ey'obwereere nti kati Masaka yonna ng'oggyeko nti Masaka mu town Masaka emutegedde Kyagulanyi yaani era bamuwose buliro mpaka lwatuuse ogenda ku kisaawe waasanze namungi w'omuntu kitegeeza kitya nti wandikola ekintu okulumya omuntu weponowozika nga muyambe ekkiriza kati fe twagala bebaza mwebali nnyo mubalire ddala nti president muyambyeko 1 akoze mobilization 2 ategedde Masaka omutuufu yali luddawa abantu babonaabona mu mbonaabona ki gye bamuyisizza enguudo ziri mu state ki abantu babeera batya ate nga abantu bambeepale babadde tebasobola kikola kati mutegeeza bulungi nnyo buli kimu akitegedde kati poliisi n'Empuuga automatically mwokyezza naye ate gomba mwagala okwokyesa ate yabookyezza era buli kimu akyogedde kiwedde kyembaga nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika nga oyambe muyambe ekkiriza abakubye egoola 2 mwezi nga ne zero temugitutte wasigadde blank tewali kiriwo awo tuvuddewo mali tugenda speed ya yiri alright kansooka empiseewo gano okusookera ddala ngenda kusaba mwena bannayuganda abali mu ggwanga lya Italy mwena bali mu ggwanga lya Italy njagala mweyinule vidiyo eno n'abali mu European countries njagala mweyinule vidiyo eno okusookera ddala njagala okusooka okubaza bannayuganda mwenna across the world abagezezaako okukola kye tuyita okusaasanya information n'okwebereramu tugenda gende mu part 2 ya vidiyo eno oba part 2 kutukyali mu part 1 naye ngenda sooka bagamba nti buli owandiika ebbaluwa n'okola vidiyo oba n'okola posting okoneminga brutality kidnap torture ezigenda mu maaso mu Uganda ne dictatorship ya Museveni the world is watching era batwala buli kimu kye twogera kubanga bakola thorough investigations n'ofuna information nabagamba nti Anita Amongi enkuba ekyamutonnyera air sanctions Bongeza muteka ku sanctions ya dalo za kiwedde America ne muyiwako sanctions za America zitwaliramu n'abooluganda abako n'ab'emikwano kati ku luno kyemutaategedde kikino wano wammanga era njagala yoserebere kuno ku vidiyo mu sanctions zino mwenna mwasanyuse nnyo Anita Amongi yamutaddeko sanctions n'abantu bonna muli ne Bawe Magogo naye mutaka sanctions naye na kyenjagala obbajjiramu kino kyemutaategedde kikino wano wammanga ensi za Bulaya zonna zimanyi ebikolo bya Museveni era fayiro gye ziri era ziringa ng'omukalo gw'ennyama oguli mu kibanyi nti embeera bw'etuuka nga tokyalina nva za bulijjo okwata bukwasi ku mukalo gwe n'ojjayo n'oteeka mu mazzi ne gunnyulukuka then otandika kusalaasala n'ofumba kati fayiro za Museveni gye ziri bakwatako nkwate kati olw'okuba nti abali Bungereza mu demonstrating ne muwandika abaluwa mu America biki
sanctions zabakuya Anita Amongi America zimukubye very soon European Union egenda mukuba sanctions ate ne bongereza egenda mwongera sanctions zijja naye ekikulu kye kiriruddawa ekikulu kye kino bulijjo mukaba mugamba nti ate biki naye njagala mwetegereze nnyo ku luno bataddemu General Peter Erwelo. General Peter Erwelo nabali tafunanga sanctions eziri public ku luno yafunye sanction eziri public lwaki zabadde public kubanga General Erwelo si yeragiro kuba abantu bawa abantu b'Erwenzululu General Yoweri Kaguta Museveni bahabulwa yamulagiro kuba abantu b'Erwenzululu abasukka mu 2023 kati kiba kitegeeza nti babasindise warning short essaseri warning anti papa nawe sawa yonna ogenda kubanga okolaki nga sanctions ziri so family Museveni kati mwina kye mutamanyi walo kye bayita silent sanctions nga tebagenda kujja balengere public ndi kuntu amutadeko sanctions no na you already ebitundu 7 ku 10 abasajja bonna bali mu government visa zaabwe ziri revoked za revokingwa tebakyasobola kuyingira America abale batadeko sanctions zigenda kujja public ndi muzimanye no yewe bayagala kumanya nti aliko sanctions akwate air ticket ya alinya agende mu America oba agenda asabe visa ku American embassy ajja kutegira nti bamukola ki aliko ban njagadde bategeza waliwo sanctions zibera public nezitali public bazita silent sanctions ngazaba bachasavinga mu government kati zine zafumize mawude batadeko and other government officials abo tebagadde ku batula manya gawa kati yo yenyini official lwana amanya nti aliko sanctions kwe kukwata nyina kwata passport agenda asabe visa oba agende mu America tajja kusukka ntebe tajja kuvaalo mujjo tegera nti sanctions zikola kati kinecha Erwelo muteekako sanctions eriyo kukasuka jinja mu kisaka kutegeza mu 7 nti aha you are the next in the target tuza mu kitegedde bulungi nnyo echa abaluganda bakola emekwana abantu bano omuntu gwesanyukira muteeko sanctions ye Magogo no bawanita Magogo ba wa Nalongo Sorogeti mama Lususu birangirangi n'abatulege Anita Amongi okumuteeka ko sanctions bali balwawo 1 oyo musajja yomu ku basajja ababbye eggwanga Uganda Magogo asudde omupiira gwa Uganda nabba ssente 1 emyaka gyamaze mu office mu FUFA Magogo abbye ssente za FIFA n'akatagga muno mwatadde okubetinga emipiira ng'alemesa ttiimu y'eggwanga okugenda okuyitamu abazanya basinga obungi bava ku national team basobola kyuga nti Magogo abetinga emipiira gya Uganda Cranes kyobulandirwa kaseera mbeera mu kibalo buli mwaka mbeera mu kibalo kubanga yaba ya betinze edde emipiira egyo ate nga n'essente bazimuwadde dda ziri ensi ezaagala okuyitamu akola emirundi ebiri ensi ziri zimuwa ssente okuleeta abazannyi b'ekibogo y'ensonga lwaki nti bwe baleeta team coach yalina okugenda ku buli mupiira gwa kiraabu n'alondayo omuzannyi nti oyo gwenjagala naye mu Uganda Magogo ye yeeyitira abazannyi bayagala abamu abajjako ssente abamu abaleeta nga kimenyi bagenda okukola si kituufu kati Magogo nadde omupiira gwa Uganda n'agudibaga bwe tuba tuzanya ne tiimu kibinja nga amayiti zino tiimu zina ssente abajjako ssente ne batukuba omupiira ate ye kenyini bamala okubajjako ssente ate n'azanya zzala ng'asibira emipiira ku Uganda Cranes bagenda jikuba bagenda kukola dro batagenda kuyitamu n'aba ng'agaggawala mu kaseera kati nono ye mubbi muzibu era kyobula ne tiketi za World Cup ezagana ze baali bagiwadde abakungu baayo zonna azitunda ne bamuwabira ne gikomawo naye naye mubbi muzibu era naye sanctions zigenda kujja very soon kati ekyasobola genda mu America naye kaaweddemu kyekyo kibadde mu sanctions endala njala mutegere bulungi kati sanctions zino olwoso mulabyeko Anita Amongi nga yasabye okugenda okulaba Papa omutukuvu nti agala musinkana kati baganda bonna bali mu ggwanga lya Italy n'abali mu European countries ngenda basaba ekigambo kimu muli ku Twitter mumanyi Twitter handle ya Papa ne ya Roma nsaba mumpandikire buli kikolobero kyonna Anita Amongi kyakoze mukitwale ku Twitter handle ya Papa oba ya Roma Catholic Church muwandikire Papa mumulage nti omuntu gwayawadde chance musinkana si mufere mulwadde muli wanguzi ekiviridde ku bannayuganda bangi okufa nga bafiira mu malwaliro agatali mu ddagala mumulage ne sanctions Bungereza yamutaddeko n'Amerika alyoka ategere nti omuntu gwayawadde chance musinkana nti muntu mukyamu ngenda basa muna bali mu Italy abali mu European countries mutandika okugenda ku Twitter handle ya Rome Catholic Church oba ya Papa muwandikire po mutegere nti omukyalo ono gwogambye mbusimanyi wamuwadde chance musinkana gwokusatu simibbi mulwadde
Twitter handle ya Papa Jerry eya Roma Catholic Church Jerry buli kimu kikole mutandiko bawandikira bana batulino bazoganya mpaka kuwulira bubi ekyo nga mukimaze njagala mutandiko okukwata empapula zonna n'emisango gye basingisiza ne sanctions ziri kwandita monge muzisindike ku buli European embassy oba consulate oba buli member parliament ya mu nsi mwoli omuwandikire bw'amuga nti oyo mukyala ye speaker wa Uganda esimubbi mulwadde is an corrupt official obasindikire tulebe nti omusajja omukyalo nasigala mu Uganda nga bwe yajagala. One yagenda n'agamba mbuye teyataga visa agenda Bungereza visa gyetaga agenda Bukeda ate Bukeda yagenda ya kati mama owagenze ogenda ku Italian embassy okusaba visa waliyo ensi gye bayita Italy mu kitundu kye Bukeda Italy yakumye visa n'owandikira government ya Germany ng'ogisabe kuwa visa ng'oyita mu ambassador wa gwanga lya Germany mu Uganda gwanga lya Uganda mu Germany omukulu kamalo okulaba wano omukulu ambassador Stephen Mubiru head of the mission and the permanent secretary minister of foreign affairs ng'omuwandikira ebbaluwa nti oyagala oyite mu embassy wandikire German government bakuwe visa. Mama bino byonna tubimanyi bulungi nnyo byokola sigale Uganda kubanga yensi mujagala ono nno mumanyi mukulu Stephen Mubiru si muntu wa kuzanyirako na kuzanyisa katemba teriyo gwanga libayita Italy ebukeddeya wagamba tena kiwetaaga mbazungu you don't care sigala woli topapa sala presa sanctions zichajja ate nkulayirira tetuyinza tuuka mu November nga tovudde mu office bono bogisigaddemu oyinza okubanga ojja kufuna ebizibu bitali ku ebyo sigenda kukulabulako kiddako ekyo kigambe okitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo abategedde sanction muzitegedde bulungi nnyo. Alright kati njala sooka kutegeeza bannayuganda mwenna bazadde ne bannayuganda bonna across the world mbategeeze Uganda ensimbi zigyeko byampi atalina maanyi tagwa ddalu tulina ebigo byetwogera kuno abadde babitwala nga bya muzannyo gw'omuzadde oba naawe sister wange omwannyinaze oba brother wange wadde ensi ebeekunyiza etya nkugamba togendako wandiisa magye ga UPDF currently mbu UPDF eri mu kuwandiisa basirikale tolina ssente gwe kenyi tosobola kwerabirira ate ng'ogulambwa abasirikale babanja omwezi mwaka mulamba ensimbi ate muwandiika abasirikale kiki ekiri ekimagala okuwandiika abasirikale kikyo gwe munnayuganda takimanyi nti waliwo silent genocide ey'okukendeeza bannayuganda kati kankubbireko bayinza okuba bawandiika abaana 2,000 buli mwaka naye ng'abaana 15,000 ebitaano bifiira mu training 15,000 lugenda lufiire mu mission lwebasindiseemu Congo Somalia bagenda batta directly babatta yensonga lwaki buli mwaka bawandiika kuba luba emyezi 6 bawandiika bakikozesanga akakodyo okuttirako bannayuganda ba indigenous kati sooka ompuliriza UPDF mbwe eyagala okuwandiika abasirikale naye ng'eyagala okutandikira okuva ku myaka 18 paka ku myaka 22 beyagala ng'abaana bano beyagala bava mu Busoga Buganda Bukedi Teso Midwestern Kampala Extra Rwenzori Region Northern Karamoja Sebei West Nile ne Western byebitundi bagalamu abaana bagenda okuwandiisa naye bana abaana bonna nkugaba bagenda kubatta mukimanyi nti Museveni atwala abaana bannayuganda batwala mu ggwanga liri omusajja oligo bayita teeka munda teeka munda mukitegera bwekiza mu luzungu erinyo litegeera babatwala mu lutalo luyeri ewa neighbor ye Ukraine abaana bafe batwala nga bamashine bafiirayo abasigala babatwala Congo okulwana entalo ne M23 n'obattirayo kati njala bagamba omuli ensiimo wawedde basiriiwo ngenda bagamba tokkiriza omwana wo genda okuwandiisa mu magye gano akakodyo kano bakakozesezza nnyo okukendeeza abaana ba indigenous naye muganya okutegeera abazadde already amagye agaliwo simasasula okumala omwaka mulamba bano bajjawo gatse ziwandika amagye amala era Uganda erwana naani in the first place njagala osooka webuuze Uganda okugula ebyokulwanyisa n'okuwandika abasirikale erwana naani teyina gwe erwana naye
ebyokulwanyisa babigula kwekuumisa mbuyinza kubanga tebakyalina favor oba laavu okuva mu bantu. Iyo nsonga lwaki mulaba nti n'ekintu kiri mu mateeka bakifuula nti sikiri mu mateeka. Kati gwe omuzadde ali ngenda kusaba togeza n'osindika omwana oba omwana okukkiriza ogenda mu magye oba omukkiriza ogenda mu magye kubanga bagenda muttirayo. Ekyo nakyo nkivuddeko. All right. Buno bubaka njagala bugende eri bannayuganda mwenna naddala bali mu Buganda. Kansubira nti General Kale Karekezi Kayihura otuuse, mukulu Yoseri otuuse, Semwai Boss otuuse, n'abalamu otuuse. Mwenna baganda baffe abali mu Buganda mbalamusizaako olw'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwokutaano omwaka 2024. Musa wange musanga bine kinjira batu yigide ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga. Kati kansoke mu information mugenda kutya. Nabagamba oba nabagambye wiiki eno nti akabinja k'abavubuka bali mu Kampala bakuba kickboxing, taekwondo, ezeganga groups zonna ziri related ku state era nga zikulibwa Kale Karekezi Kayihura under Semwai ne ISO ne SFC. Nembabuulira biki bye baagala okukozesa gangs eziwono baagala ziri relatinga ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Secondly, baagala zikozesanga assassination machines eri taketi zaabwe naddala ziri mu opposition oba ba public figures oba business men and women across Buganda. Ngabana bagenda bakozesa okuba nti bagenda okwassassinating abantu. Kati kiri buno bu video mula ku street nga buli codings babuli codinga okubuteeka ku social media ne ku TV mumanyira amaaso nebigenda maaso mugenti aye mu Kampala okutemula use kya bulijjo ekigenda okuvaamu nga bakuttira omuntu nga tutegedde kumbe government yamukozesezza kakodi akako kumujjawo. Abantu bano bakolera Kale Karekezi Kayihura ye project era kyobula nti abasajja bonna abali mu police bonna babazizza kati mwina kye mutamanyi ekigenda okubalukawo. 1 wenjogera ebigambo bino mu Buganda ebijambiya bigenda kuddamu. Ebijambiya bigenda kuddamu nga Kale Karekezi Kayihura ne tiimu ye eya boda 2020 oba 2020 kyonna kyekiri n'abasajja bonna beera mu police be bagenda okukulira ekibinja kino. Kati wulira Museveni Kale Karekezi Kayihura babadde ne meeting wiiki eno ne bakkiriziganya okuddamu okuformingawo group y'abijambiya bano nga bagenda kubanga bagenda mu makomera omuli ba high profile criminals okwetoola eggwanga lyonna batandika okujjamu abasajja abo abayina emisango eminene nga basalibwa emisango egya naggomola babajjeyo bakuŋŋaanye babatwale ku faamu ya Kale Kayihura erya Ntonde babatendeke. Newe twogerera abasajja n'abakazi abasoba mu 65 abasajja n'abakazi abasoba mu 65 ba high profile criminals bamazedda okuliriizingibwa bali ku faamu ya Kale Karekezi Kayihura erya Ntonde bali mu training ne briefing ngeri ki gye bagenda okutemamu ebijambiya. Semwai eri aware about this project, ISO eri aware about this project, Crime Intelligence Unit emanyi ekintu kino ne police emanyi ekintu kino. Bagenda kuddamu buto okutema abantu mu Buganda. Naye nga bavubuka bano bagenda kuba facilitatingibwa ensimbi nga buli muntu gwatema bakendeeza ku kibonerezo kye. Bino bagenda bikola mu bitundu bya Buganda strictly wokka okujjako nga banaga nti omusajja atukubye tubyongereko mu regions endala nkiddamu amanya genzerumbuye. Bagenda kuddamu okutema Abaganda mu Buganda nga nenabo gisimufungize. Okujjako nga bagenda kikyusa nti batemeko mu regions endala naye nga kyonna kiri meant ku happening mu Buganda. Bano bagenda kuba barayidinga ng'amayumba g'abantu babatemeete baleke nga basi n'ebintu byabwe bitwale. Kale Karekezi Kayihura ku faamu y'abasajja bano gye bali mmanyi video no Kale Karekezi Kayihura kwoli Museveni kwoli Muhoozi kwoli James Birungi kwoli n'abala kwemuli mu bira bino byonna ne ssente zaafulumye eziri mu busuba mu 3 ezigenda okukola operation zino ez'okutta Abaganda. Ne wano wenkubuuliza
bobanga wayonka nnyo kamabere nga tewamuyonka bugere oba konde ne mukola ekintu kumala emyaka 30 social media nejja ne baba exposing and you still continue doing the same thing muba mulya mmere kitujjuma abaana baffe kabere musiru emmotoka bamukonera ku zebra crossing asooka ne yeebuuza naye bwe bankonya ogusooka ebitala byadde biraga red green oyo musiru naye kati for 38 years mubadde mukola the same tricking nga mutta abantu. Social media is we've exposed you. You are still doing the same thing. Wetwogera comedy segirinya mwamu obutwa noli kyaliwo bagumali musindikiddeko ng'omulabirizi mubaatema abantu emasaka nga tewali bujulizi nga tewali wadde ekintu kyonna ekibalumika era mukyakola ekintu kyekimu. Museveni ne gurupu yammwe mwayonka bugere bw'abanyammwe mwayonka makundi kiki kuba omuntu awedde ennyungu ayonse ku mabeere abammwe akamunyungu kaba ategeera mbuuza bubuuza mwayonka makundi g'abanyammwe oba bugere buno obwannaswi. Same tactics for 38 years kubanga mwe kyemwamanyiira eno symbol symbolizing the 1994 genocide in Rwanda. Museveni, have you ever asked yourself as to why right now nobody has opened a case against you? Because you were the chief funder of the 1994 genocide in Rwanda, as well in the genocide which is taking place in Congo, the Central African Republic, as well in South Sudan. But nobody has come out to condemn your acts. As you speak right now, the same tactics you are using in Uganda. You are collecting high-profile criminals across the country. Now they are located at Kaikare Kaihura's farm in Lyantonde. Soon or later, they are going to start to kill Baganda in the Buganda region. But if someone can ask you, really Museveni, what did the Baganda do to you? Emyaka 38 mukola ekikola kiki mutema Baganda. Kibi kye babakola. No problem. Kati mwenna bantu abali mu Buganda mbategezezaako mwegendereze abasajja bajja essaawa yonna bali nkaga mu bataano olwedi bali ku faamu ya kale ekyezikayihura bateri bali mu kutendekebwa butye bagenda okukola esente zaafulimye Museveni yazimuwadde okukola omulimu guno okukola omulimu ogwo baagala kukendeeza nnamba y'Abaganda okubateekamu okutya n'otandika okusiba emisango ko pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu nti yenyigira mu bijambiya olw'ensonga tebali ku pressure erowoozesa nti Uganda erimu akatabanguko ngate bibakataddemu akatabanguko. So bana Uganda mwenna mubeere aware about that project egenda kujja. Alright, katugende ku nsonga na maitu ino obudde butono nnyo. Gomona Uganda yenna naddala omwana wa Nambi naawe atali wa Nambi nga wasiisira mu Buganda. Ebikolwa byo enjogerayo n'embeera zonna wafuuka Muganda. Buno obubaka bubwo. Buli lwebasoma budget y'eggwanga ng'oli abasaba supplementary buli kaseera. Sente Museveni zaasaba mu State House zisinga sente ziddukanya eggwanga. Sente zino bazikolamu ki? Sente zisinga obungi Museveni aziwa Banyarwanda banne okugula amataka mu Buganda. Abaaganye omugulu okumekeza okututte mu kkomera bakusse. Museveni yateekawo ekkooti ezikola ku nsonga z'amataka. Museveni n'ateekawo obubinja mu State House obukola ku nsonga z'amataka. Kati ate yataddewo obubinja obulala bugenda kukolera ku nsonga z'amataka. Njala kugamba omusajja gye n'akugulako AKM. N'amala okukola empapula ze ate n'atwala eka 10 ogenda omwogerako bakutta bussi. Kati ngenda bategeeza waliwo akoleka mutanategeera. Gwe wenna munna Uganda asangibwa mu Buganda ng'olina endagaano y'ettaka oba ekyapa kyo kisigaze tokiwaayo baleke basende batwale. Bino byonna muli nti bataddewo obubinja obugenda okukola ku nsonga z'ettaka. Ezo zonna pulogulaamu za Museveni talina gwagenda kuyamba kubanga takwagalangako. Abasajja ekika kino bonna be bali mu bintu bino. Wulira mubagiyita Rapid Response Unit y'ettaka. Wulira Uganda bandaba balamusiza ze Dr. Don. I'm the head of special operations
Restored Response Unit. Restored Response Unit ya unit ezokuyamba gwe yabbiwa ettaka kuba abantu bangi mubbiddwa kubanga olina mwandu kubanga abaana bato ebintu bibbiddwa abasika abakuza abajaasi abapoliisi mala RDC malani andaba omuntu yenna nga yakubba ettaka ng'akozesa olw'okuba oli mwana muto oba olina mwandu nga baleeta emmundu ne baziteeka ku ttaka lyammwe ne babagoba ekiseera kituuse omununuzi wo ajje fe batuyita rescue omununuzi tusangibwa ku Nabunya Road Wakabunya nnyoko musangibwa ku Nabunya Wakabunya nnyoko mwe Banyarwanda bo tubakoyo tubuzaabuza bannaye Wakabunya nnyoko Sobi ekyamussa ki yatatalewo kibinja mu kiresi kiwenga ttaka kati gwe Munnayuganda yenna ali eyo ffenna tutambulira ku mateeka teri ali waggulu w'amateeka ate teriyo muntu asinga kkooti n'amateeka kati oli bwagga nti alina simanyi rapid response unit ng'ekola ku nsonga za ttaka bye bino Obinja Museveni bwe yataddewo owulira okutandika okubuzaabuza abantu gwe kasita wotwalayo empapula simanyi kyapa oba owedde bw'otuukewo n'otuuka mirembe mba nkusabira okitegedde bulungi nnyo kati mwe muddeeyo muweeyo ebyapa byammwe simanyi endagaano zasome bantu tettaka tayimu egenda kujja buli muntu situka tandika okwenyigira mu struggle muno kubanga twagala kujjako basajja bano basajja si Bannayuganda ompulidde bulungi kankabadde mukawulire bulungi nnyo mujjukira Sobi kyekibinja kyekimu kye yali ataddewo kati noonazze Uganda bandaba mbalamusizza ze Dr. Dawn I'm the head of Special Operations Restored Response Unit. Restored Response Unit ya unit ezokuyamba gwe yabbiwa ettaka kuba abantu bangi mubbiddwa kubanga olina mwandu kubanga abaana bato ebintu bibbiddwa abasika abakuza abajaasi abapoliisi mala RDC malani andaba omuntu yenna nga yakubba ettaka ng'akozesa olw'okuba oli mwana muto oba olina mwandu nga baleeta emmundu ne baziteeka ku ttaka lyammwe ne babagoba ekiseera kituuse omununuzi wo ajje fe batuyita rescue omununuzi tusangibwa ku Nabunya Road Wakabunya nnyoko ku Nabunya Road mujja muzunga mulinga ensolo z'ekirungu bwe zinoonya ffene bwe muze ettaka lya Buganda lirina ebigere ligenda tambula terigenda kutambula so gwali eyo sibe bakututteko ettaka okaana kuuma endagaano n'ekyapa kyo bano batulekere tujja bamanaginga ekirwadde kiri ekintu eki Museveni na Mayiga yongera mukwatako mu paati ey'okubiri mu vidiyo eno tukyalina obudde obukola ensonga zino eza general information gye tugendako ku nsonga za Kabaka tujja essaawa yonna wano bwe tuva ku paati eno esooka tugenda ku nsonga za Kabaka kale ndoza mwena mutegedde abantu abali tebakusiriwaza mbu simanyi ogenda kukola kisimu biti teri ttaka kuuma endagaano zokuuma ettaka lyo wabula kusaba ekigambo kimu mutandike okwebeereramu kubanga bwe budde ogoba tamanya ngamba lwaki nkugamba nti bwe budde mpuliriza bulungi mu 1980 abampembe okuli Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Kareche ensere bizide nsanga bisibe ne ka group ke akababbi Abanyarwanda 27 nenga si enamba entuufu bali basukkamu kubanga Bannayuganda bangi abali beetabi mu lutalo lw'okujjako kijambya kubayita kijambya Idi Amin abali bakunganidde Tanzania n'ensendereza omulano baaliyo nga balinda bulinzi mmandi so Museveni n'akwata Abanyarwanda 27 ne bagenda mbu balumbe Kabambalwe Barracks ne batandika olutalo wali weewuunyizaako n'osiga ekifaananyi lwaki buli ku bano 27 afa bamuziika ku ttaka lye ng'omuntu liyabba nga talina kijja kyakiyita oba kyajjajjaawe ate nga n'ettaka babbiribbe wano mu Buganda tugaa nti omuntu wafa omututte ku bijja be bajjajjaabe akabinja 27 bafa babaziika luddawa kozesa obwongo bwo mbazuukusa kozesa obwongo bwo akabinja 27 buli afa omuziika ku ttaka liri yabbanga ye lirye tekuli kitawo tekuli jjajjaawo era ne muleeta engalabi kimanyi Museveni oye mwaka mulya temulina bwongo ku kijja kya Museveni kuliko kitaawe
kuliko nyina isitere akokundeka yaliko yeka yatandika jenja ina kitayo mu Uganda nyina Salim Saleh ina kitayo nyina mu Uganda mwe muzukuke nkugambe ikintu kimu simple mathematics lwaki akabinja kabe omusambo bajja okutulugunya bana Uganda buli afa muzika ku ttaka liri yeguliddo bali ya byobobi ngate kuba bagamba neffe bwofaga ndi Rogers bagenda muzika obijja bajjajjabe namuddo jira bagenda muzika kubijja byajjajjabe na tukunda sivyo bagenda mutu waleriwo wabwe mbala ba muzika kubijja byajjajjabe musebe bagenda muzika kubijja byandu Salim Saleh bagenda muzika kubijja byandu na yera tubage bigambiro tubaze okusobola abamu mukyeba semufuluta lumalo okulyanga mutandika okuba omukka ensiyo ne bulomukka kuba ye mwasigaza kulya kukuba mukka yumwagala okutegera ebyokka bagambe ensonga z'amagezi temusobola zitegeera nkubuuza kwa bali mu musanvu bonna kubasigaddewo ani go bali bazisa kubijja byabajjajjabe babazika kubijja ku ttaka lyabwe bonga kuba tebalina nsibuko okitegedde awo tuvuddewo video kinkwata mpula kati buno bubaka njala bugende eri banna Uganda mwenna era wano wenjagala soko bategeeza omwami ono ekifaananyi kino mwakirabye njagala kufuna profile ye family ye n'abantu be ono zino zentala hamwe tunuli omuntu njagala tuno omusajja ono omusajja ono yabadde emukono oyo labane oba amutemajja nabagambe entala hamwe ziri mu Uganda oba bamutemu olubu okuvaana waggulu yona abasajja balabage bajje makomera ono si musirikale bano batemu kakuzumingira ekifaananyi omusabajja betuli bamutemu olubale lulu bali bamukutuddeko omutwe lulu bebasajja betudiringa nabo obalaba zino zentala hamwe zebabaleetera wano bwe muteyambe mujja kuno ne Masaka abaddeyo kaka nakatambi badde nako ne Masaka abaddeyo mula bulungi nnyo be bantu betudiringa nabo zino ntala hamu baleka batemya abantu ne badduka ne bakomawo mumulabe eno abadde Masaka wali kuweroka kaleka nkuddiza ekifaananyi tubege ebintu bino muzifuula firimu bwe bawandiika mu magye tebawandiika abantu balina nkovu nira omusajja bamutemaatema dda uyu bamutemaatema ddembale bamukano bamuyiwa obwongo bano operatives kati wakita gye kirona temafamire yonna n'agitta n'agimala oyo wano yabadde mukole bamukubidde ekifaananyi uyu bamutema olubale okuva eno bwati ne lujja lonna simwe bamutemera Rwanda bamutemera ludda ali mbigalubindi bino byabatemu abokyawo olubingi uyu alina otulovu tumulinga otwembuzi esabalavuzi n'ennume ezabitanga ate kwegamba bano nno bangi figa zaabwe tuzimanyi bawanvuirivu balinganga ebikajjo bino ebyakawolo balina otulovu tulinga zino embuzi ezabitanga ezisabalavu ennyindo mpanvu ezibalinga akagatto k'embizzi neyeeteka yenaye muwanvu bwati bali easy to identify naye bantu bano basiru nnyo balina cow mentality so njagala kufuna profile y'omusajja ono bulungi nnyo era nsindise drone zange cross police facility singa tukizuula omuntu ono nga si member wa UPDF nga ta registered sawa wantu wonna tugenda tutandika okunyiga omu ku omu mu mateeka omuntu yenna nga tali mu magye oba imposter ne bakola ekintu teri kubanga oli mu office nkyamu diringa n'abantu bakyamu awo tuvuddewo tukyagenda mu maaso mpola kati njagala muntu agengere wano litandikano Kizza Besigye kansubire nti mukulooze bulungi nnyo buno obaka njala bukuweereze era bukutuukeko bulungi
Richard Kanokiza Besigye buno obaka njala bukusange ebiseera bisinga fenna twagala enkyukakyuka by all means kubanga twetaaga ensi ey'emirembe fenna tugibukale bulungi nnyo naye bannayuganda bangi bafudde era battiddwa nga gw'omu ku bantu abalina omusaayi gw'Abaganda mu ngalo era okyali political commissioner wa NRM. Richard Kanokiza Besigye bw'ali ojjambya obufuzi tewali yawa bantu preamble oba byafaayo bituufu butya bulwajjamu mu system yammwe eya 50 ya master plan eya ruling mwali mumaze okwepositioninga bulungi nnyo abantu tebategeera wajja otya wano wali oli mu gavumenti ng'osaavinga n'ogaa nti olitaalinze bw'olitaalinga nobody knew just twakumanya nga oli mu gavumenti ya Museveni naye nga teri akumanyinga mu nnabyabufuzi ne wajjawo omugenzi Alhaj Nasser Ntege Ssebaggala mukama amwomwoze gy'ali n'abeera so popular and famous nga wamaanyi nnyo olw'okuba nti yali taweza exercise books bupiwano bipiwano tunga tebuwera kati gwe ne bakusindika ojje overi ojje olwe okole politics wa mugumali omalo planninga omukulu Haji naga nti bwe baba nemeseza nti kale katuwe Besigye from nowhere omusajja naga nti akati akakuwadde abantu bonna ne badrivinga love yaabwe ne force yaabwe bagikuteekako nojja notandikira reform agenda nojja nokola FDC nomala okukola FDC nokola walk to work kati bwomala okukola walk to work FDC yawuddemu nokola parallel government nomala nokola katonga kati oyagala kukola kintu kirala okampeyinize emirundi ena efunda nya kuwa president nga tewali akukuba ku mukono ne remember qualities zo oli mujaso mutendeke oli musawo mutendeke well ekyo si kyekikulu kyekirwa mission ebanga yakujjako Museveni you were trained soldier omanyi ba supply abatunde mundu omanyi wasobola ku trainingira abayekera omanyi butyo basobola okujjako Museveni kuba mwali babiri naye olw'okuba nti mumulowooza abantu bakyali babisinga luli mugenda kuzanya ebyobufuzi by'ekisiru well and good fere tugenda kulekana nze no message njala gikuweerezano bulungi nnyo gy'oli Kiza Besigye bw'abanga otula mbuli bwo n'otuula ng'omanyi nti oyagala change ngera wagenda mu nsiko kulwanira fuga bbi kulijjawo nga mukama wo Yoseri ebintu byakola ng'essaawa zo nawe bikunyumira naye nga yofula nti oli wankyukakyuka then nawe osaana kutwalako osaana kuvunaana musango gwa naggomola gwa kulya mu nsi y'olukwe lwaki twakuwa emyaka 25 ng'ojja okampeininga you knew nti oli musirikale omanyi butya gye bagulemu ne batendeka abajaasi lwaki essaawa zino omusajja omuganda alina amaanyi okwetoola eggwanga lwalaze amaanyi ge ne laavu okukwetoola eggwanga lyonna lw'ovuddeyo ate otandise okwogera bitakwatagana ng'empale za mukamaawo ate nga yagezezzaako okukulaga nti wadde yayina obudde obusobola okwegatta nawe musobole okuggyako Museveni era osigadde weebuzaabuza ng'afukaanaaba wabula ate mu nkukutu ogenda omufukuutirira oyogera amagambo amakyamu ate n'otamanya nti weerabisa otambudde eggwanga lyonna poliisi nga tekuba kuwadde katiyaggaasi wadde okulusindikira ensiri ekulumeko wabadde Masaka n'otambula ng'endiga eyasizza wabadde Masaka n'otambula bulungi nga teryakutteko n'otambula bulungi n'oyogera ebigambo byo Kyagulanyi bw'agenzi mwamukodera enteekateeka bamulemese naye successful amazeeko bulungi wabadde Masaka n'oyogera ebigambo bino wammanga kyesagala kuwulira ennaku zino be banaffe abatusuubiza tugende mu kalulu 2024 n'ebizibu ebikajjuddemu ng'ekintu tusobola kukimala ddi
osobola okukimala naleero so nze kyembasaba amaaso mugajeri mugateeke wano buli omu yeekolemu omulimu ekizibu mu nsi kisobokera ddala era tujja kukikola okirabe eggwanga abantu miliyoni 4 tusobola tutya okukkiriza famire emu neetufuga famire emu mwami Museveni yakulira ensi yonna mukyala we yayigiriza buli omu ayigiriza buli omu timutabani we yaduumira amagye gonna oli mukodomi we oyo nti yatwala ebya Uganda ebweru byonna fe nga tutudde tuli awo basajja nga batumalawo bajja kubamalawo embaaji mwekozeemu ki mu mulimu so basebo ne banyabo nze mbasaba tuleme kubanga tuli awo twerumaaluma twogera bino na biri mbasaba twekolemu omulimu ogununula ensi yaffe. Sigenda kamala kanyongereze ku bigambo byo. Besigye bakuzaala mu Buganda. Besigye oga bakuzaala mu maserengeta ga Uganda. Sibo kiri? Yes. Abantu abaffe luwere tekwaliko Muganda wo. Tekwaliko Munyarwanda yenna. Tekwaliko Munyankole Baganda. Wakuba kampeni za myaka 2. Gattako emyaka gye mwali ne Museveni mu gavumenti gye myaka emeka. Ku myaka 40 Museveni gy'atufugidde gyonna naawe gw'omu kuba tufugiddeko era ng'otufuga. Okitegeera saagala obuzeebuze ensi. Bw'oba owulira ng'oyagala kukyusa Museveni mujjako ekyoggula emmundu magye bazigula gye batraininga abayeekera magye babatrainingira tekyetaaga kujja kutandika ate kulumba Kyagulanyi busimanyi temudda mu kalulu no. Kwata gende wamwe mu maserengeta oba mu Western naawe otandikire eyo. Ffe mu Baganda mutuleke ffe tujja okumanyi tukola ebintu byaffe. Besigye tebakuzaala mu Buganda gende wamwe wansi eri gy'oba oteeka kasasiro wammwe tukooye buli kimu kimuleeta eky'obusirimu kireeta mu Buganda. Gende wamwe gy'oba otandikira obutalo lujjako Museveni oba olwagala. Sikulira kongo yogera ebigambo bino ng'obyogera oyeri wamwe mwankole tubyogerangayo. Era byogera mu Buganda gye mwagalira muteekewo ebintu by'ekisiru era mutereka Abaganda. Siwulirangako wammwe mwankole nga waliwo bagoba ku mataka. Siwulirangako wammwe mwankole nga waliyo omuntu agaa nti afuubwafu okuggyako bayindiginansi Banyankole mwafuula abasiru. Mukazi wo Winnie Byanyima ono Museveni yamusayininga emirimu UN bweyagala tugaa nti abantu bona basiru tebategeera. Besigye tugenda kukola bwete kankubbireko ekigambo kiri kimu. Njagala otuyambe okole ekintu eki. Kyagulanyi gw'oyita Amacha nti akutwala mu kalulu gwakalimu enfunda ezinnya gy'emyaka 2 yakakaberamu emyaka 3 n'ekitundu gyokka 3.5 years. Kati gw'owuliranga 3.5 years emyaka emingi ennyo kubanga game yo yagirinyamu. Ngenda kugamba ekigambo kimukulu totegana. Tambuza struggle yo nga yo gwenga don't refer to Kyagulanyi ne Nuupu anywhere in your statements. Secondly, whatever you plan against Museveni, if it's true, go in the West. Kubatu abategedde kati. Zino zigenda kubeera kati internal affairs ensonga zaffe za amunda tukooyo tumanyira. Twabayamba basajja mmwe mussa Baganda mubalagira kati bali mu kubawamba toyogerako kigambo kya kuwamba mwana no. Bukyanga Kyagulanyi ayingira mu nsiike. Tobanyanga kuwadde mwana gwe bakidnappings gwe bakoze eki kabeere n'omuwadde mu postinga. The same people bali mu tukola gye mubbi bantu boodiringa nabyo. Ani muza mbuluza tuli basiru. Tukoya akamanyiro k'abanyamuluza politics gomuzanyire tumutegeera twamutegeera dda y'ensonga lwaki mutunoonya kubanga twabuuka ebintu by'ekisubi muzanyisa abantu Abaganda.
tugenda kusaba ekigambo kimu genda ke wa mweri joga nti josibuka nawe yo wotandikira olutalo feza fe internal affairs tujazze kolerako gowe nyini nga muri military council mu northern Uganda wagamba for you don't like Baganda and you don't like the Kabaka to be brought back as the king of Buganda and the world knows that kiri ku record bassa abaana b'abantu mu Buganda tonyega bagwa abantu ku mataka tonyega kati ozemu ku nkusaba ekigambo kimu buli okuba campaign esikulamu waki togenda ke wamwe joyite wamwe obanga kyova ddala tukoyo tumanyira genda ke wamwe eri naawe okole by'olina okukola in fact katugenda kukola bwe tuti mugaba Baganda ffe tulemezzaako mu 7 si bwe kiri nti ye ne bwe tutunuulira structure egabanya bamebe ba parliament mu Uganda wonna mu kapati akatonya aka west bogata member parliament bonna basinga ekitundu kyonna ekisigadde ekya Uganda si bwe kiri yes abantu mu northern Uganda bakowadda mu 7 abo mu east bakowa mu 7 abo mu central bakowa mu 7 kati eno mu ka small area kankole oba western akali mu parliament abasinga ba Uganda bonna tugenda kusaba ekigambo kimu kwata empalezo n'obulimaawa bwo obukuŋŋaanye ne kagulupu ko mugende mutandika okutagula emisibi Museveni gye yasiba mu west mukendeze ku nnamba y'abasajja abaliyo as simple as that muleke kuzanyira mu Buganda wayina tayimu yo ne tukuwa tayimu yo era Baganda ebagikuwa kati eweddeko leka nona ali wafune tayimu yagikozesebwa n'agikozesa obubi it's up to him naye leka kusabotaginga musajja okitegedde byengenza okugamba ebyo kati gwe nkuvudde kuba budde nabutono bwe maliriza ensonga ezo njala fundikira n'ensonga eno tugende ku paati ey'okubiri ya vidiyo eno gwe wenna Munnayuganda ng'oli mu Uganda ng'otegeera bulungi nnyo tolinaako buzibu nga tolina stress tolina depression oba tolina depression ng'otegeera bulungi nnyo ngenda kusaba otuleko wansi omuze omutweko bulungi nnyo bwe kiba kisoboka TV gijjeko ne radio gijjeeko otuule mu ddiro yo bw'osibireko mu kisenge otunuulire Uganda ekifaananyi kyerimu n'ensi endala ekifaananyi kyezirimu ojja kufuna ekyokuddibwamu oba weetaba mu kuggyako gavumenti oba teweetaba mu kugijjako ng'olina abaana okeera ku makya n'omuzaala n'omuwera n'amala senior 6 ne university naye ng'olina omufunira visa ne passport agenda akuba ekyeyo Saudi Arabia oba e Dubai oba ogenda e Canada gy'agenda okumala emyaka 3 ng'ali mu shelter anoonya obuddamu oba mu Netherlands oba mu European countries oba Bungereza ng'agenda kumala 3 consecutive years ng'atudde butuuzi ali mu kubala kikyagenda ofuna sooka omala otuuza omutwe gwo olyoka otegeere naye ng'omuntu ajja kukubuuza kiki ekikufulumya eggwanga lyo ogende e Bulaaya kubanga kikino wano wammanga wano eggwanga Uganda teriremerera mwakako bantu baalyo balabirira wabula obukulembeze obukyamu obweyambisa enkola ey'ekisibira mu bbwa bwe bulemeseza bannayuganda obulamu mu Uganda ne basala benyiike mu nsoba bagende e Bulaaya tebandiyagadde butya bano abasajja baava ku nfuga ey'amateeka n'ebiragiro kati bakola dynasty mu dynasty amateeka gaba tegakyakola buli muntu aba akola ekimujja mu bwongo kuba bakozesa basibe
Saagala gwe obusibe bubaddemu omwana waabo beeremu olw'okuba nti gwe tewamanya. Ffe tutegedde ebibuga bino tulugera tubitegera bulungi nnyo. Emyaka 40 nga Kampala enguudo zikyali mu kolansi abafuzi b'amatwale gwe baalekamu. Emyaka 4 enguudo zikyali mu kolansi Obote gwe yalekamu. Emyaka 4 enguudo Amini yaleka ze zirimu. Emyaka 4 satellite Amini gye yalekawo yeeriwo. Emyaka 4 radio y'eggwanga Amini gye yalekawo gye bati buli kimu tekikyukangako naye nga mukyaganya okutegeera nti ensi erina okukyuka. Uganda erina ebyobugagga ekyekyo erina ebyobugagga bino wammanga. Erina amazzi, erina omuddo ogwa kiragala, erina embeera y'obudde, erina abantu, erina ebyobugagga ebisobola okulabirira nsi nga batebakola nakukola nga buli kimu bakifuna. Naye mwe batasobola kutuusaako mitwe gyammwe kukyusa bwongo nti emyaka 4 kiki ekyatuuka mu ggwanga era gwatebuuza lwaki eggwanga litambulira ku sipiidi ya advance ng'abantu be tuyita bakola mu gavumenti bagaggawadde nnyo okusinga ate abantu abawa omusolo. That is the simple question and you need to get the answer. Lwaki RDC mugagga okusinga gwa musasula? Lwaki akola mu ofisi ya gavumenti agaggawala okusinga gwa musasula omusaala? Lwaki mu parliament agaggawala okusinga gwa musasula omusaala? Lwaki minisita mugagga nnyo to the extent balina n'amayumba e Bulaaya gwe ng'osula mu kaabuyonjo n'otasobola kuzuukusa bwongo? Kubanga babbi. Njagala ogenda oyite ku Uganda House. Ogenda kusanga abasajja bakola mu gavumenti y'Obote, eya Amini, eya Lutwa. Baavu bazibu kubanga they were serving their country with their heart. Naye jya ku gavumenti yaliyo seiti bahabulwa. Within the period of 38 years, whoever is in the government, balina ssente ezisobola okuddukanya gavumenti ennamba. Gwe toweebuuza lwaki. Gwe oyagala tuga nti abali mu gavumenti ya Lutwa bate basobola kubba ggwanga eryo. Abali mu gavumenti ya Amini bate basobola kubba ggwanga eryo. Abali mu gavumenti ya Lukongo bate basobola kuggwa ggwanga eryo. Njagala ombuulire ekizimbe kya Amini ekiri mu Kampala oba ettaka ly'ebbanga liri mu Kampala. Obote yabba ettaka limu okuli Uganda House. Ne muganya okuzuukuka. Babazanya politics gwe mutategeera. Besigye najja n'akalula amaaso n'abeera bw'ati n'akangaba n'abanga ku biddalo byabwe. Kumbe bazanya muzannyo. Ono balina chesi wabwe ku ddukuku. Balina chesi ku bazanya. Bajja no pesa bazali. Ne tubasomesa diversion mwete mugimanyi nga bazanya chesi. Ne batubasomesa divide ya no bazanya chesi temumanyi. Ne tubajjukiza ati Museveni abadde atta abantu kuva mu 1996 nga battisa butwanga n'okiri kuti mukimanyi. Nituwaka Museveni yaddatta abantu mu accident nga temukimanyi. Ebijambi ya mwakabitegera nga temukimanyi. Okitegera? Bino tugezaako bazo okusobasomesa ebintu bino mubitegeere. Kubanga buto wali media esobola byogera. Soka webuuze lwaki TV ne mu Uganda radio station boogera bintu bitagatta. Era tosobola kuzuuka kutegeera. So, mutegeere buli kimu kigenda maaso mujja kitegeera. Eyo part 1 ewedde kati tugenze Mmengo butereevu. Waliwo enjagalira balangira n'abambejja basava ne bannava ne Salonga Mulengejja otuule bulungi nnyo ku boodi tusimbule. Okusookera ddala ngerako baza mwenna abasajja n'abakazi abali ku mulimu gw'okubanja Ssaabasajja Kabaka. Era njala kubaza omukyala Betty Namboze we bali kubanja Kabakawo. Njala kubaza president we bali nayo kubira mu kuba mulango kutakugula eri abaganda bonna okulemera ku nsonga y'okubanja Kabaka kubanga buvunaanyizibwa bwammwe. Era bagambye bali nnyo okutunuulira bano Museveni baakosabula batumule Museveni kye nabagamba. Mayiga bakozesa mukozese naye n'abeera n'ebyo byagala okubba okukola emirimu gya Museveni. Kati njala kubaza abazaana ba Kabaka abagenda ku embassy ya Namibia mu ggwanga lya Bungereza mu linyumo bali ddala. Abaikalakasa ku ggwanga mu embassy ya Namibia e Germany mu bali nyumo bali ddala.
n'abawandiisa amabaluwa n'abali mu transit abagenda e Namibia abasajja n'abakazi ba Kabaka mwenna n'abagenda mugende mu bungi temugenda kino mugende mu bungi mubali nyomo balitera n'olwaliro mu Washington DC abaganda baffe bazaana ba Kabaka bakulembeddwa omukulu Tony Nsubuga n'omukyala Gina n'akabinja akalumu kwaleko n'omukyala Naluma ne Sister Rose n'abala bagenze ku kitebe kya Namibia mu Washington DC nabo ne bateekayo okwekalakasa kwabwe ne bawaayo empapula ezibanja Ssaabasajja Kabaka. Bannaffe abali ku Lumbuye live bano be bannayuganda yino group egenda okuyingira mu embassy okutwalayo ensonga zaffe eza Kabaka okuba nti no yawambiddwa mu Namibia. Then yo group esigadde wabweru nga tulaga obutali bumativu bwaffe. So waliwo group eyingidde mu embassy etutteyo ekiwandiiko kyaffe ekirimu ensonga zaffe ze twagala. And then eno group yo esigadde wabweru yegenda okubanga ekwata ebipande n'okuweereza obubaka eri Mayega eri omutujju Museveni eri abalangira n'abambejja abeekubaanye ne Mayega ne Museveni nga baagala okumalawo obulamu bwa Kabaka. So we have two groups, one group eyingidde munda okusinkana ambassador, then eno group endala esigadde wabweru era tugenda kubanga tutandika okuweereza messages zaffe eri oyo buli yenna gwe kikwatako na buli gwe tusuubira nti ali mu nsonga zino. Abataka abasirise, abasajja ba Kabaka abatuula ku lukiiko lwa Kabaka Emmengo, Mayiga Gamulengejja omutujja oyo omutemu, Museveni omutemu, Muhoozi omutemu, Omumbejja Sarah Kagere, Omumbejja Agnes Nabaloga, Kiwalabye Male, Kiyimba Freeman n'abalala bangi besimentioninze emmanya bonna betumanya abali mu nsonga zino ez'okuwambibwa kwa Kabaka. So yensonga ya demonstration eno. Alright. Bannaffe mubali nnyo okukola omulimu ogwo ogwaleero temujjanga okwo. Kati njagala tugende mpola mu video ya leero. Tugende mpola, tugenda gikwata mpola. Ekisookera ddala. Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja. Je baleko ssebo n'akabinja kakafutubadde Mmengo akakulemberwamu Sarah Kagere, Agnes Nabaloga, David Wasajja Apoli Omutoolo n'abaseddekeze bonna batudde Mmengo mu Bulange Mmengo mu je bale ku consultant muri bulungi. Ekisookera ddala empale oba siriwale teyita mu mutwe eyita mu bigere wansi. Likivula nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Bakulu mbalamusizaako nnyo. Mufubye nnyo okulaba nti mwefuutiika Emmengo nga mwagala okusanya Buganda nga mukozesa ebitiibwa byammwe. Ffe tetukyatebya bitiibwa by the way. Ate tutya twogerako kubanga ffe tumanyi gwe twogerako abeeramu bbi. Okusookera ddala. Njira otegeeza mwenna Abaganda nti waliwo omuze Mayiga gw'atandise ng'akolagana n'akabinja ka Ssemwai bagenda bawamba abalangira abatandise okuvaayo okwogera n'abantu ba Kabaka. N'abagayi batandise okukola WhatsApp groups ezidifendinga Mayiga. Muno bakole n'akabinja kabavubuka akaze kansooka envi wano mpolampola. Muyasindikira ekibinja yafubuka ekya bamafia okujja okwogera ku nsonga za Kabaka mbu batiisatiisa abantu obutogera ku nsonga zino. Mukulu akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango. Abaganda tugamba akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango lwaki? Ekizibu kye mulinamu abasajja Abanyarwanda bali Emmengo. Obuganda mwoyo ate Obuganda nnono. Lwaki nnono? Bwe tugaa nti akatali kabba amagumba oli asula mu mulyango tutegeeza nti ekintu kino bwe kiba tikibbe si kibbe tekyetaaga kyogerera kyekola bwekozi. Bwe tuba tubanja Ssaabasajja Kabaka tusinzira ku byafaayo ebiriwo nti okuwaŋŋanguka kw'Abassekabaka abasinga obungi battirwanga gye baali bawaŋŋangusiddwa. Butyo ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwere Mutebi II bwe mwagala omukola. Leero okuba nti omuzungu Magulu Meru yatuyamba n'ateekawo omutimbagano guno ogukwasaganya Bannayuganda bonna gye basinzira n'abantu abalala gye bagikolerako gwe mulimu gwe tutukkiriza buto okuba tugenda kubanja paka buli omu munawula nkamunguluza abakola. Tekisookera ddala. Mayiga okusindika abayaaye batiisetiisa abantu tekijja kukola. Era eyo wakoze mess. Ekituufu kiri nti ffe twagala Ssaabasajja Kabaka. Kye kibuuzo ye ansa yokka gye twagala.
tetwagala kintu kirala kyonna kyakutunnyonnyola bano ne bayayi bamayiga byatadde embi ya SF embi bya CMI mubeekalakaasa njagala tune ennyambala yaabwe entunula yaabwe engeri gye boogeramu ebigambo na buli kimu oliwo kakasente tuli mu state captivity baatukwata dde obwongolwa kuba badde muganya okuzuuka njagala owuliza abavubuka bano bayita Buganda wulira bonna bakifeesi kati okupangisa bakifeesi do bambaza amakanzu n'amasuuti ng'otiisatiisa tekijja kukola ekigambo kiri kimu twagala Ssaabasajja Kabaka ebisige tetwagala kumanya njala tugende mpola mpola naye before nga sinagenda wala nnyo nga sinawa information endala abaagala essimu ya Ssaalonga Mulengejja Wasaanya bulijjo muginsaba yiino essimu 073 eno ya Ssaalonga Mulengejja 073 053789 eya Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja yuwandiika abaagala kimu ya Mayiga buli lunaku pozi nga n'agijjako bujja 0777 053789 ya Ssaalonga Mulengejja Salanda iya jibawandiikira ya Ssaalonga Mulengejja yo ya Mayiga abagala essimu ya Sara Kagere nayo ya 07 emirundi 3 9 3220 eri ya Sara Kagere 0777 91 32 20 ya Sara Kagere mujuwandiikaawo ya Sara Kagere eri ya Ssaalonga Mulengejja esoose eri ya Sara Kagere eri 00 73 91 3220 eri ya Sara Kagere mujuwandiikaawo batwagala kudduka budde tulina butono yeso na kaka fazili ajuwandiise bulungi eya Sara Kagere eyo ya Sara Kagere aha Dana Asia ajuwandiise bulungi ya Sara Kagere kati eya Nnabalamba eyefudde kabaka omuwagike oba kati yakulanga kabaka ye Agnes Nnabaluga oba Nnabalamba ayina essimu 2 esooka eri 0782 47 8 49 eyo ya Sara Kagere 0784 no 0782 eya Sara Kafutu eri 0782 47 8849 mujiwandiikaawo twala kuyita mu bwangu kuba information ina nyingi nnyo munsabe essimu zino buli lunaku leero zibaleetedde aha yina agiwandiise natukunda ye agiwandiise bulungi ya Sara Kafu ya Sara kaki ya Agnes Nnabalamba ya Sara Kagere agiwadde sembyayo 20 kateno ya Nnabalamba oba Nnabaluga 0782 47 8849 aha ya Nnabaluga Agnes Nnabaluga kati alina endala eri plus 44 50 70 90 27 muwandike neeno
enough plus 45 50 70 90 27 emu juandike mbawenda na nchabawe number 1 na abalamba ine simu da yino jibasomera plus 4 550 70 90 27 mujuandika aha era yiye katugenze kuya gundi kuya David Wasajapuli 0753 78 2020 Eyapuli David Wasajapuli 0753 78 2020 Eyapuli Wasajja muzitegedde bulungi nnyo kati simu ezo ezimu ziri ku WhatsApp ziri mu direct call mubakubira simu batukola okwebuza ekyabazaaza awo tuvuddewo mutegedde bulungi namba ezo kati mwenna mugenda kumpuliza bulungi nnyo wano wetulaga ekisookera ddala ffe tulina lutalo n'abasajja ba Kabaka bonna mayiga be yalonda ab'amasaza ab'amagombolola ensowole z'abalangira n'abambeja nammwe abakungu ba Kabaka bali mu diaspora tetulina lutalo nammwe wabula ffe kyetwagala twagala ekigambo kimu twagala kulaba ku Ssaabasajja Kabaka ng'ali mu Buganda bw'alamula ye ansegenda okusangula bino byonna kubanga sigenda fuuka mutaka sigenda fuuka mulangira sigenda fuuka mumbejja sigenda fuuka mwami wa Kabaka oba mukungu wa Kabaka no kubanga sibye nwandirira tewali agenda twala ya feesi zammwe twetaaga bwetaazi Ssaabasajja Kabaka nga mulamu kubanga ye custodian waffe ebifo byamwe bisigale mu bulungi nnyo kubanga ffe tetubyetaaga ekitulwanya tetulwana twagala ssente kubanga singa ssente twali twagala singa twazifuna dda n'ekigendo kya ssente ekigendo kyakulwanyisa kyakulwanya ggwanga lyaffe kati mwenna bali mu diaspora njala mumpulirize bulungi nnyo bonna abeeyita abakungu ba Kabaka nga tomulabangako mu demonstration yonna evumirira butemu kuwambibwa na Fugabbiri mu Uganda nga teyeekalakaasa wadde okuwandika ebbaluwa ennema oyo state agent era wagira NRM bingi nti ali mu USA ali mu Canada ali mu Bungereza ali mu European countries bw'oba tomulabangako ku demonstration yonna oba nga ali awandiiseko ebbaluwa oba n'akondeming ekikolwa kyonna mu Uganda state agent ba state mafias mwebuuza abantu ab'enkizo bajja bafa mu diaspora nga bafa kikutuko kyekibatta kubanga abantu badde batweka trusting bantu nga tamanyi nti bano ba state agent abasobola n'okuvaako ekikolwa ky'okutta bannabo nga baba obutwa kubanga bakolera underground ebigambo byange nze mbyogera abantu bangi bafudde mu diaspora b'omugaso naye nga tomanyi lwaki yafudde ng'efa eri mysterious tetegereka kubanga abantu batubadde tulowooza nti babitiibwa kumbe ba state mafias tomulabangako nga yeekalakaasiza akondeminze ayina ekintu kyonna kyawandiise ng'akondeminga regimu ya Museveni naye nga bebambe bawadde ebitiibwa basajja ba gavumenti era bawagira gavumenti bwe tubataddeko nnyo pressure kanate batandise n'okugamba mbw ate simanyi tuvudde mu sitwaka tulwanyisa ate bwa Kabaka no tetulwanyisa bwa Kabaka njagala onjawulirewo wakati w'Omuganda alwanirira Obuganda n'Omuganda mu nnabyabufuzi oba ndeetera oba nterawo ku mmeeza eryate livuba Mukene lye livuba Empuuta lye livuba Emmale lye livuba Engege muga mwasoma mumanyi nnyo Oluganda eryato erituula ku mazzi bawokanya kimu butimba nti kana akatimba ka Mukene ebisigadde bye bimu Omuganda ayagala Kabaka ye Muganda ayagala enkyukakyuka ate nnyongera okubajjukiza nti Buganda gwanga eryali lyetongodde
byawambiwako ebintu byalyo ebitaddizibwanga kitegeeza nti omuntu oba akubanja n'atakuwa bintu byo olina kubeera ku opposite side ng'omwopozinga akuwa ebintu byo kati gwayafula omukungu wa kabaka tokondeminga bikola bya Museveni nakutulugunya Ssaabasajja Kabaka nakubanja abantu ba kabaka abantu battiddwa okoleraani mbuni mukungu wa kabaka nyambadde amagandulo okoleraani nga ne mukama gwo ganti gwowereza bamutwala ali mbuwaŋŋanguse essaawa yonna bamulangira nti muguwa ddalu kati ngeni bagambye bulungi nnyo njagala mutegere bulungi nnyo omuntu yenna nga wa Buganda aganti awereza kabaka olina kubeera ku opposition si mu politics no you oppose kubanga Buganda byeyagala tewabifuna era ekyali mbuwambe zo kitegedde bulungi nnyo kati gwagamba nti simanyi ffe babuloga tuwogera tulwanyisa mayiga mbu simanyi tuyisawo political statements oba mbu simanyi tukozesa nupu no tetukozesa nupu njala kugamba osobola okumbulira abalwanyisa abalwanidde obwakabaka nga si bannabyabufuzi nga bo kibinja kyetongodde kiri awo kyo kyabaganda balwanira Buganda nga tebali mu politics nga batuddeawo era nga bo teboogera ku byabufuzi mu Uganda nga we bali tebaliiwo era babyogerako bannabyabufuzi n'abaganda baagala enkyukakyuka n'okuteeka obwakabaka busigale nga weebuli ozo kitegedde bulungi nnyo kati mwenna bali mu diaspora mbawadde solution y'ekintu kino eyeeyita omukungu wa kabaka ali mu diaspora nga takondeminga the 40-year rule of Museveni omuli kidnap torture land grabbing n'assassinations ezigenda mu maaso mu Uganda nga tawandikako kipapula kintu kyonna kikondeminga kwekalakaasa naye nga mukungu wa kabaka nga ne bataddeyo kabaka ku mbeera embi tavuddeeyo tobuuza akoleraani bonna ba state machineries yensonga lwaki abantu abali prominent mu diaspora bafa mu nfe etategeereke nga beesiza abantu abo abamu ku bo kankiddemu abamu ku bo ngoyogala kutugerako mitwalo 5 y'omutumalire mune nga akuyita kapati bakuganimba kutira mu butwango olyango ofa teri agenda kitegera kuba yabadde ku mbuye yabadde ku mukolo gwa mukungu wa kabaka yabadde ku mukolo gwa muntu wa kitiibwa abibiti we basinga obutemu ekyo nkibagambye kati okumala egobye mu kibya kandi bavire ku ntono okusokera njera bagamba nti fabogera ku mitimbagano n'ababanja kabaka twagala ekintu eki kabaka tetwagala birabo byonna tetugenda fuuka bakungu ba kabaka bakiise mmengo no tetwagala twagala kabaka era singa mutu wa kabaka tetulina budde bwammwe tetulina budde bwammwe kubanga buli omu alina ekkubo lye ery'okutambuliramu okutuusa nga engalabi yagiwunzisa wansi weerina okuwunzikibwa tutambudde bwe tuti wasanya Karol Charles Peter Mayiga ng'amaze okuzimba amajeege mu Buganda agali mawulire era nga mwale mvubuka gwe bayita simanyi Bule akola mu monitor bwe yaze n'amukyalirako n'amuwana ebirabo oyo tubadde tunoonya connection ekyeriwo twagitegedde abali mawulire abali ku social media abali mu diaspora n'abali mu government n'embitongole ng'ataddewo ttiimu ze muno mwe muli abalangira ab'ensowole muli abambejja b'ensowole bamafiya beeyita buli kimu kye baagala okukola abo nabo twabategedde kati mwena kye mbalete mumanyi omwami ono buli muntu gwakubira essimu amugamba bw'ati togeza ne bakuforcinga okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ku bulamu bwe gyali togeza public oba abantu okusendasenda okwogera ku nsonga za kabaka nze kamala byonna era kabaka oweebweru kye mbanjogedde kyankomeredde tekiddibwamu nze mbanjogedde kubanga byenjogera mbitegeera azifu ategeera abantu bano basasula ssente on a monthly basis to facilitate their move njagala okubaddizaayo kaakatambi mabega mu buyafaayo ba Ssekabaka bonna abazzi bawambibwa ne battibwa bawangangusiddwa
abawangangusa n'ababeera mu lukongo si bacapa dola si bakukusa bini si basoga era baganda abenkwe tebabulayo kati nambano era abali mu lukolo okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka baganda abamu abenkwe abayina efutibizeko n'enkwezenge ku mutima nkiddamu wali owuliddeyo ku lukolo lwa Tamuteesa nga mwalimu omuntu awaggwanga endala muli baganda kati tembera surprised nga abasajja beyita bakungu simanya balangira n'abambejja sibebera namawulire nga bali mu kintu kyekimu bafumba kubanga era abazi balwanyi abazze basaanyawo Buganda si Banyolo si Batoolo si Basoga baganda abeyita abaganda naye nga basinga obungi balina effitivizi akasajja ku mutima nekko ebintu bino byanjawulo mbula naye nga tebifaanaga byanjawulo mulimu abatayagaliza yensooka lwaki osanga mu bitundu bya Buganda ebimu nga byagaana okukulaakulana nga biriko abalogo bafuuwa n'emmindi ojja n'ogula poloti nga akulaba bw'ate kati no ageze okujja kugula poloti nga oza naffe tetunasobola zigula naye nga talina de zigula amazzi ag'ekikumi agakaveera n'ogula poloti n'osayininga endagaano ne bagikuwa n'atandika okufuuwa omuddagala n'osima omusingi n'otandika okuzimba n'ajja ekiro n'aguloga n'agweyambuliramu tomuyinaako busungu tomuyinaako ki ennyumba yo neesiranira ku musingi kyova olaba oyita mu Buganda mu bitundu ebimu nga kyagaana okukulaakulana lw'abantu ekitooza nti baali bawedde ne mu diaspora gye bali okuwako ekyokulabirako muganda fono gwe bayita Pascal yakafe Bungereza bali tebannamuziika ng'eriyo bannayuganda bagenze dde Walandi Road omupasula mbu asazeemu contract y'omugenzi ey'ennyumba n'obupangisa abiwe bo batandika okuddukanyiza mu bizinesi zaabwe ez'okuleeta amatooke ne kasasiro era mu kusooka Land Road contract yadde azisazizaamu until ab'emikwano abalungi abawadde wanga ne Pascal ne bajja ne boogera ne Land Road kubanga baddaludde mu bannayuganda ne bamukkiriza naddamu n'awa famire ya Pascal endagaano empya okuddamu okuddukanya edduuka eryo na buli kimu kati bwe tubanga omusajja akoze namwe emyaka 2+3 nga basavinga emmere agireeta bulungi gwe ojjawo akasajja ku mutima ate ogende nga omusajja tanatuuka na mu ttaka ogambe nti kati nze ate oli yafudde nze njala twala dduuka eryo limpe such people gye bali nga bo tamatira kyalina kase tayagala biteredde ayagala bintu bisiikuusa imagine n'omufu yali tannaziikibwa nga bagenze eddiwanaldo bamunoonyeza kati nezino ensonga zitulimu eza Buganda ku Ssaabasajja Kabaka n'abo basirise abagabuutikidde zino video baze bate kwe bali ate ne banyiiga nabo bennyini bemu ku bantu bano mukitegedde bulungi nnyo kyovula ziti ampalana nja kibagamba buli kimu kye basiiwe mu mmeme mukitegeere bulungi nnyo kati tugenze mu maaso mpola mpola kati ensonga za Buganda zonna gye zibadde ziva ne gizidda abazirimu no zikyankana no zisuula wansi babeera baganda abo era tebaawukanako n'abaana abeeyita bami ba Kabaka kati tusimbudde ku lunaku olwokusatu olwaweekyeena Mayiga ne kagulupu konna ak'abakungu bali abasigala mu Uganda n'abali mu diaspora bakoze kye tuyita Zoom meeting kati omutimbagano tusobola okukola conference call ngiriko abantu nga 1,000 nga tuli ku video call oba ku voice call nga buli muntu awa discussion kati ku lwokusatu Mayiga n'abasajja be ku ssaawa zadde nga 10 ez'emisana lwakusatu ne bateekawo Zoom conference nga z'abakungu ba Mayiga bali mu diaspora bonna Europe, Bungereza, Canada, America n'abali mu bateekawo Zoom conference nga guess what kye boogerako 1 babawadde instructions ne command teri muntu yenna abateeka ku force kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ye Mayiga nga ye byabagamba bye byenkomeredde Kabaka gyali mulungi talina buzibu abambanja balalu benoonyeza byabwe era tebagezaako ku muntu eno baforcinga ne bagenda mu maaso ne bagamba ku Zoom meeting nti ensonga lwaki abayita ba blogger bali mu nsonga zino
nga balwana Mayiga mbula kwa Mayiga yagana mukama we Kyagulanyi okujja ku BBS ne CBS okwogera kensonga za byofuzi kyova mwataakinga. Ladies and gentlemen, the so-called basajja ba Kabaka bali mu diaspora mbatumiddeko mu kibalako bakulu. Try driving campaigns zaffe nga tetukozesezzaako CBS wadde BBS wadde okulanga akalango keriiso erimu tugera kubeera ne meeting mu kyalo ki. So TV yamwe ne radio yamwe to less concerned about their services tuzeetaaga kuba tezikyalina mugaso ne mu ggwanga. Ekyokubiri, ezo sente z'Abaganda sente zaali za ttaffaali. Kyagulanyi ogenda Emengo batagenzeeyo, we are less concerned about that issue. So bwe mmita ku meeting kuno munyulako kyayi ow'entangawuzi nga temulimu sukaali. Amulina sukaali, mulina poliisi, mulina alusa. Ffe tetulina buzibu nammwe naye jala bagamba. Kyagulanyi obutajja ku CBS obazze tebitukwatako kubanga si ye issue. Issue eri nti tulwanyisa parallel state yajja mu Buganda badde yeekweseemu nga mukola ne Museveni okusanya Buganda ne Uganda nga mwefula muli bakungu b'emmeo nga ne Ssaabasajja Kabaka mwamulyamu olukwe kyekisookera ddala. Issue eyokubiri bakkiriziganyiza bonna wamu ng'enkuyigo. Omanye enkuyigo bwe ziba ziri mu kusanja nga ziri mu kusala essanja zimanya okukkiriziganya emitwe ne ziyira. Abakungu bano bakkiriziganyiza lumu bonna mu diaspora gye bali nti bagenda kuwandiika amabaluwa bagaweereze ku bitongole byonna by'omu office ezo omuli Facebook, TikTok, Twitter, YouTube. Bawandiikire kampuni zino zijjeko channel zalumbuye wonna weziri gamba nga YouTube, Facebook, TikTok ne Twitter bazijjeko kubanga nti ntambuza amawulire ag'obulimba era nyonoonye ekitiibwa kya Buganda n'ekya Katikkiro Charles Peter Mayiga ku mutimbagano okwetoola ensi yino. First and foremost, Mayiga agamba akatamivu k'okukyalo tekakyusa nteekateeka ya lumbe. Kati ate akatamivu mutuuse ku ky'okukkiriziganya ku Zoom meeting ate mugende ku YouTube, Facebook, Twitter ate muteekeyo amabaluwa bajjeko akaunti zaako akatamivu. Ekibuzo kiri nti ensonga katamivu ze kwogera bweziri era ensonga ezo muzambaza mu luzungu kye bayita have you addressed those issues or questions? Kyembuuza bw'obanga toyambazza nsonga ezo zidda mukitegeeza ogwo si gwe gusosa omulundi okugamba nti muwaabira platform zaffe. One, gavumenti ya Yoseri gye muweereza yawandiikira YouTube, newandiikira Facebook, newandiikira Twitter, newandiikira byonna bajjeko accounts zaffe kuki ku Google. Babaddamu kimu nti mugende muliye banyammwe. Go and eat your mother something. It can't happen. Kati abakungu ba Kabaka abali mu Bulaaya abatudde mu kkiriziganya temugenda kuwandiikira ebitongole bino bijjeko platform za lumbuye mukubanga ayogera ku nsonga za Kabaka. Njala bagamba ekigambo kimu temutegana. Buli mukwate ebbaluwa owandiike ng'otaddeko n'address yo. Nze gundi obaffe bakungu ba Kabaka egindi tuwandiise no gundi bagijjeko. Within the period of 1 week ngenda kuba nfunye abawandiika ebbaluwa eyo ne request za mwezi mwateeka mugenda kujjano mbasome mbambule. Kati wali wagenda okuli kuva ne Kombesi 1. Ngenda kusaba buli Munnayuganda yenna mu kunoonya Ssaabasajja ko tuliko nga tutasobola mbwe. Abali mu Europe mutandika okuprofilinga buli yeeyita omukungu wa Kabaka twagala ekifaananyi kye n'amannya ge. Abali ebungereza mu profilinga amanya g'abakungu n'ebifaananyi byabwe. Abali Canada, Azul ne mu America. Ssaabasajja Kabaka katunamwandulirako eddusu n'addengulu bw'ati tugenda kuwandika emails n'amabaluwa tumusiki tumugambe bibana abantu Mayiga be yagala kuwadde ne bakulyamu olukwe mu bbanga twamala nga tukunoonya tekuli wadde yeenyenya dofu omuko okuddusa ensiri. Nkiddemu mbagambe mwena mwekuŋŋanye muwandiike within a period of 7 days ngenda kuba nfunye information okuva mu Google nga bansindikidde nga baŋŋamba na bano bakomplainga ku kiki zonna information jazifuna zintukeko wano nzibaddize nga muzaagala amanya gammwe address zammwe n'abaakikoze ate nga tebasobola zijjako. I assure you that. Naye in return
ngenda ku Ssaabasajja ba Kabaka ne bazanya ba Kabaka mwenna bali mu struggle y'okubanja Ssaabasajja Kabaka mutandika okuprofilinga buli mukungu wa Kabaka yenna ali mu diaspora twagala amanya ge ebifaananyi bye byonna tugenda biprofile tugenda biteeka mu single envelope Kabaka waddira engulu bw'ati ng'ateredde tumusindika muge munnange twalwana entalo kuno naye abantu bano bonna balonda mu diaspora tebakungu bonna tekuli wadde yayego wadde yavayo okunyega ekigambo n'ekimu simu mwagala tuwabe tugenda kukomekeza nti bawaabidde ewannannyini nsi abategeere nti bale temulina kye mukola era muli bakozi ba gavumenti ekyo kyo mugenda abali mu America mu kitukolere omukuwa mu kifaananyi information profile mwenna tugenda ba profilinga bulungi nnyo tetubatiisatiisa no omuntu bw'akuwa obuvunaanyizibwa nti ago mukungu wange ow'egindi nti ye wabula eyakuwa obuvunaanyizibwa ne bagamba nti eyakuwa obuvunaanyizibwa munnange twemulugunya okuba nga takyalabika ayinza okuba yakolebwa kino gwe totavaayo kubuuza lwaki abantu bano boogera ekigambo kino gwe ate ne bakukubira essimu baga nti togeza nayogera ku nsonga sooka obuze gwankubidde essimu okuŋŋa lwaki tetwogera ku nsonga zino ng'ate tuwakanya bazoogera ki kye mwali mutegeezezza abantu bano ku nsonga gye boogedde ng'omuntu eyasomako P1 B musooke mubuuze mayigabo wa instructions lwaki abagabo butayogera ku nsonga za Kabaka n'obutavaayo ki kyakweka asi nabagamba ffe tetulina lutalo nammwe bakungu bake tetuna wabula kyetwagala obagamba nti balime bakozesa ng'obudde bugenda kuvaayo ng'obudde bugenze navaayo nenwana ne Ssaabasajja Kabaka omujjayo nga musajja atu asigaddeko majaani munywa saakubirako mukungu wa Kabaka yekka lwaki ntawaana nammwe ng'obujulizi bwange buyina wano akatabivu k'okukkubo ke katandika ensonga zino kambazeeyo katono akatabivu k'okukkubo ke katandika ebintu bino tekayogera na mukungu wa Kabaka muzaana wa Kabaka mukiise w'Emmengo mulangira oba mumbejja kazitandika bwawu era kakyazirimu n'abakeegasseeko ku lw'obulumi bwa Buganda zino ensonga Kabaka bwe yatuuka mu mbeera eno kumu abakungu ani yavaayo okwogera era mwefundikira mpaka n'okutukola mukyefundikidde mukolera ani eno ye vidiyo kanjiba saagala nnyo okozanya vidiyo eno kubanga naye saagala kubakola nga Kabaka afaana bw'ati Allah tukwebaza olw'obuwangazi bw'omuwadde okuva ku myaka etano n'omukaaga ayi Allah tusaba obeere ng'omukulembera ako byonna omukozesa ebirungi nga byomukozesa ebbanga lyonna ayi Allah tusaba obeere ng'omukuuma ng'omusako obukuumi ng'omuwonya amaaso amabi omuwonya abakyamu Allah obeere ng'omulaga ebirungi ebyereere era ng'omuteeka mu bantu abalungi Allah tusaba oteeka emikisa ku Buganda n'Uganda bonna Allah waffe nga tuli wano mu maaso g'abeene tukusaba Allah waffe g'owenyini bw'osa emikisa gyonna osekisa abakulembeza nkulembera kubanga babeere nga bakusaasira kaali katamiivu akaakola ensonga ezo ne kazoogera oluvannyuma naliwo aba ne banyambako tewaliwo mukungu wa Kabaka ebintu bingi bigenda mu maaso mu Buganda temwagala bitegeera kubanga lwali terubusa Apooli David Wasajja n'ateekayo emisinde e Masaka mbuja kuzimba kisaawe ky'e Masaka mukulu David Apooli Wasajja kuva ddi ng'oli Minister of Sports mu Uganda yonna okuzimba ekisaawe mugezaako nnyo okukola buli kimu ekikwata amawulire ate kati gwe olw'okuba nti oyagala kufuuka Kabaka kati ogezaako nnyo to brand yourself nti naawe otandise okuteekayo emisinde gyo ng'okuva ddi abakungu ba Kabaka tebasobola kitegeera lwaki wa David Wasajja naye ataddeyo emisinde nga mulangira ki era yakikoze mu Buganda oyala kugamba nti David Wasajja oli w'amaanyi nnyo singa omulangira Nakibinge oli w'amaanyi nnyo singa famire ya Kakungulu gino gyadde emisinde gyategese Masaka mbwagenda kuzimba kisaawe kye Masaka abantu byafunyeyo ndoza tebajjuza dderoole
emisinde gy'odduse siroza nti wafunye wadde ttaani ya seminti ku gigyo gy'odduse gigyo wagidduse siroza nti emisinde gye waorganize wafunye wadde ttaani ya seminti awo bakyabo si basirikale ba SF siba anti obala bano bakifeesi basirikale ba SF si wadoddukana baabo era babega tali bantu oyo tafunye wadde ttaani ya seminti misinde gye yasinga adagenda kuzimba kisaawe bino bintu byetubaga abakungu mwetereze waliwo ekintu kigenda mu maaso kyemutategeera mu Buganda ono ali mu Good Life alidde sere za Buganda azimaze wali mu kuzina bend over oyo Genna megere dalinga akabaka sibe ku gaali ali mu kuzina bend over omusajja gwe yamuwa office ali mu kufa kati ladies and gentlemen ngera tugende empola watu batusimbiwa katukyali kuzina ensonga z'abaana bagenda okuwandiikira TikTok bawandikire Facebook YouTube Twitter bajjeko emikutu gyalumbuye babambi bemba mwagala kuba sayiningira ko mulete mba sayiningire konze abakungu bo mu America be Canada abo Bungereza abo mu Europe bemba mwagala basayininga ku president requesting aba deleting accounts zange muzisindike mu email yange ri public sijikweka mba sayiningire ko bazijjeko mwagenze maso mugamba nti omukulu ono ali ku social media afuse ekizumu okubanja Ssaabasajja Kabaka nti ye alina bakolera era bamusasula nakyo mwakyogedde era mugenda ku making sure nti mumuteeka wansi. Please, social media is free of charge. Any fool can open any account on any social media platform. It is very easy and simple. Open any account and defend Maiga. As simple as that. Social media is free of charge. Just buy your smartphone, open any account, either on Twitter, Facebook, YouTube, do your own broadcast or podcast. Defend Maiga, as simple as that. You'll get following, as simple as that. Temute wana kutandika kutiisa bantu. No. Any fool can open a Twitter account, a Facebook account, a YouTube account, as long as you have information you are going to give the public. That is it. Okitegera? Buli muntu osobola okufuna essimu y'ebuyonjo n'ogera ku mutimba n'ogulawo akawunti yonna gy'oyagala n'oyogera by'oyagala n'odifendinga tetulina buzibu naawe. Kasita oddamu ekibuuzo kimu Ssaabasajja Kabaka aluwa n'omutulaga ebisigadde biba bigenda kwekola byokka. Okitegedde bulungi nnyo. Ebintu by'okutiisatiisa abantu mbu simanyi mutiisatiisa tebikyakola. No. Tebikyakola. Mukole ekintu kimu, twagala Ssaabasajja Kabaka gyali. Ebisigadde ffe tetulina buzibu namwe, tetugenda kwesimbawo, tetugenda kujja kunoonya mirimu mu ofiisi zammwe oba twetaaga ofiisi zammwe. No, tetuzaagala. Ate ffe tetugenda kubanga mbaata zaaneti nti embaata enkulu bw'ekulembera n'ebyana byonna bigoberera bugoberezi. No, ffe twetegerera tubuuza. We najja akagereko Ssabbiiti nga bbiri mbagamba nti ffe bannayuganda mwali mbafudde embuzi. Embuzi nnyiniyo agikwata n'agitwala ku muddo ku makya n'erya n'agikima olw'eggulu ng'ebwegedde. Enkuba eyinza ogikubirayo nga tagifuddeeko. Naye olumu embuzi baazitwala ku muddo okulya ne bazisibayo. Embaati tebagisibye ginyweza. Naye esumula ku nkondo. Neegoberera ekkubo lyennyini mwe bagisizo gireeta.
egendo tuuko okola mukama waayo kubaziwunyiriza mukama waazo nga ali mu kulya beeyagala bakola buli kimbali bulamu obulungi nga zo ziri ku muddo nemmala negambuzi mumayita bano bakyali batuleeta ku muddo ne batusibawo ne tulya enkuba netukuba bo bali mu kweyagala kyendabire sikirabangako nesumula zinne waazo zonna nezigenda ekyaddako mukimanyi kati yembeera eriwo twawanga abantu abakulu ebitiibwa nga tulowooza nti bategeera twawanga abakungu nga tulowooza nti bategeera era nga buli kimu kye boogera tukikkiriza bulungi nnyo era nga twebuuza n'okubeebuuzaako amagezi naye tugenze okulaba mu bbanga lino mu gavumenti ya Museveni ng'ate mwana wattu ate mujjo mutusaba amagezi ne twewuunya mmwe mwabaaki kati olw'okuba nti twababuuka y'ensonga lwaki ennaku zino tujje ne tweyogerera ensonga zino ne tuzoogera ne zibeeramu mwe temusobola zoogera tosobola kunga nti gwe omusajja eyasomako P1B Mayiga akugamba nti don't be forced to come out to talk about Kabaka's situation and let nobody give you information or instruction apart from me Mayiga. I'm the king now. Whatever I say is the final word. Gwe omusajja omukulu alina n'abaana wawasa n'abaana ne bawasa ne bazaala bazzukulu omusajja n'agamba nti tobaako kintu ky'obuuza kiki kino kye tuliko wano nabagamba mwasomesa abaana bayita mu bisenge bya kompyuta ne bayingiramu ne balewa buli kimu mwabadde ku Zoom meeting muli okumweyagala mwogere bigambo ze tutusobola bifuna twabifunye bulungi nnyo kati akamwe kaweddemu Goyagala kungamba bakulu b'Emmengo namwe bali mu diaspora ku basajja abakiise Kabaka be yali yeesiga omuli ne professor oli yabuuza Mayiga n'amuddamu bw'ati golooza kikuwa kifaananyi ki badde mbuuza ngeri Ssaabasajja zaayo obulwadde n'agenda eyo kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako obaolyawo netuutwalyayo n'akalagala akaganda akayinza okukola profesa yabuuziza nti abantu bayinza okugenda okulaba ku Kabaka akati singa ngamba Obuganda nti mugende mumulabe profesa obuzaabulabuka banaagenda kyenkugambye oli Profesa Badru Katerega Profesa Mulamba yabuuza Mayiga ne kati gwe olowooza Profesa we yabuuliza Mayiga n'amuddamu bw'atyo gwe ate yeeyita omukungu Mayiga gwe yakubira essimu n'amugamba nkulonze agenda kuwa biragiro ki kyova olaba mweyita Baganda Kabaka taliiwo bamuwangangusa muteekayo sima Buganda ku ntikko muteekayo sima Buganda bumu sime muteekayo ekisaakaate sime muteekayo kiki azifu muli mulumbe oli najja n'agamba nti bakyadde mu Buganda baleesa amakulu ga Ssaabasajja Kabaka baleesa oluwalo ne baleeteramu n'embugo n'otavaayo kubuuza omukungu wa Kabaka mu budde buno nga Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera bweti batona embugo kikiringa omuntu okujja okukyalya mu ddwaliro nga oli mulwadde najja ne kofi ne n'agiteeka ali ku luggi lw'eddwaliro aba akwagaza sikufa naye muli bakungu ba Kabaka temusobola kubuuza bibuuzo bino kati nze sina buzibu nammwe nengera bagamba nti mwerowolezeeko mwebeereremu tebabavuga nga mbuzi kale muyinza okuba nga Obuganda temubwagala naye nga mwambala maganduula naye si kyekikulu kubanga ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka lwaki gwalowooza nti bakuganye okwogera kubuuza Kabaka era Mayiga yakugabye ebisembeddeyo singa ekintu kyonna kituukawo ogenda kwogera ki kuba si gwe gusoose ogenda kwogera ki ogenda kunoonya Mayiga omutte omwogerera mafuukule ate ffe olwojja otugamba eki ku nkomerero bwe tutula mu ssomero batusomesa bwe tumala okusoma ne batuteekerayo bibuuzo ebibuuzo ntuwa ansa ne batumakinga ne tuyita teri ssomero teri kintu kyonna kitabiramu bibuuzo
kasaba kutirawo emboozi wembeera nga tosobola kubuuza kibuuza ovaawo oli wantu wakyamu yensobola lwaki ne bwokwata smartphone n'ogenda ku Google oteekamu ekigambo kyonna kyotere ng'obuuza ne bakuwa ansa oba ekiddibwamu naye gwe n'obeera ti mukungu wa Kabaka omusajja agamba nti tobuuza kibuuzo kyonna kyenkugambye kye kyenkomeredde no problem tewali buzibu ekibuuzo kiri nti Ssaabasajja Kabaka gwe twagala abantu abagenze ne Namibia mubalinyo balire ddala mutuuka ku ground buli kimu tugenda kitegeera abakyagenda ku embassy z'enjawulo mugende mwekalakaase abawandiika abaluwa mugawandiike twetaaga Ssaabasajja Kabaka abantu bali ku ground batandise okukola enteekateeka ez'okunoonya mayiga ne gurupu ye n'abo beeyita Abaganda abaganya okusituka n'okutegeeza mayiga ekituufu nammwe majesaayo n'abantu bagenda batandikako bamuyinza okubuuza nti ensonga zino okuba nti zikavalingidde byobufuzi tugenda zivaako tukyali ku nsonga zino mpaka nga Kabaka avuddeyo olwo temugenda mutta nga mwatta bali kibi nnyo temugenda mutta neze emboozi zammwe ezammwe zemulage simugenda kuvayo mulagire ne muguwa ddalu tekijja kusoboka nakyo tekijja kusoboka kagurupu akakulirwa Agnes Nabaloga Sara Kagere Kiwalabe Male David Wassajjapuuli Peter Mayiga Mpanga Mbogo Ansibirwa John Katende n'abalamwe n'abali Emmengo ensi bamanyi kyonna ekituuka ku Ssaabasajja Kabaka tetubuuza kubanga wali omukka tewabula muliro omukka gunyokedde ebbanga nga mwebuzabuza nga bafuka banaaba mwemagazanga Kabaka basibe ku ggaali obanga mwemagazanga omuwulu amulisa ku mawolu ngobeera nti abasobola okugaboobeza tebaliiwo so ffe tubalinze n'olw'ensonga eyo ndowooza n'alime wagonda atera na nnyoka buli muntu kozesa platform yo kasavukanya byabufuzi kubanja Ssaabasajja Kabaka byabufuzi kubanja Ssaabasajja Kabaka abali ku ground musituke mwogere ensonga zino tebo bakutiisa bw'omanyira nti waliwo ekikyamu ng'omuntu gw'obuuza aganya okuwa ekyokuddibwamu akutiisatiisa bwanga Museveni atutiisatiisa okwogera ku nsonga z'ebyobufuzi Mayiga otandika otya okutiisatiisa Abaganda okubanja Ssaabasajja Kabaka ng'Omuganda ali ensooka obuuze bwanga Museveni atutiisatiisa okwogera ku nsonga z'ebyobufuzi lwaki twogera ku nsonga za Kabaka ne mututiisa nga Museveni watutiisa bwanga tewali kikyamu akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango olugero lugwa lutyo olwo omuntu yenna bw'obanga olirya ekintu nga tewabbe kidde oba tewakinyakudde otuula bulungi mu ddiiro li oba ku mulyango n'olya amagumba n'osuulaawo naye akabbe oba ekintu ky'oba obbye oli omaguka weekengera n'amagumba oyagala gakweka y'embeera eri mu Buganda ey'amayiga nabagamba bw'obanga olina abaana ewaka ng'aliwo omwana lugoojamye naye ng'abala bakola emirimu n'osanga omwana lugoojamye ng'akola emirimu bifo nga tonnamwebaza sooka omanyi lwaki akola emirimu eyo wabeerawo ekimugoba kyekiri ku Mayiga ekigoba Mayiga kyambadde ekkanzu kitaddeko ne galubindi naye agezaako nnyo kiyimiriza kiganye otuuka otya okuleeta bakifeesi batandika bali mu kanso y'abavubuka otaddewo okutiisatiisa ng'ogenda kuwandika ebbalo simba batuguleko emisango ze baaba nasala leerwe oba ozigulako omusago nziguleko byenjogera bizze birabikana kati birabika bikyaliwo muba otiisatiisa siimu ate nakugambye buli akaseera katukuwadde ennaku 14 14 working days either Kabaka is back in Buganda or we are going personal tukuwadde 14 days kati 14 working days from today Kabaka batazze mu Buganda era nga tetumulabyeko katugenda personal tugenda kuteekako omuwendo gw'ensimbi
tukuwadde 14 working days olwena kuzomwezi 31 tukuwadde ennaku 14 either kabaka akoma Buganda oba otubulire ekiddako bwe kikulema katugenda kutekako muwendo gw'ensimbi anaguwangula nga tufunidde family zo tumanyi family eri ebongeza tugimanyi abaana baba bagenda mu America bwasindika nabali mu Kampala abaana babe n'abazukulu ne baka wasabona tubamanyi bulungi nnyo fe kitunakolo jja kikwasako mikono ebiri anti ozanya enamba tutandika zifuna mpola jonywera bio omumpi n'omuwanvu tumanyiyo ebiwojjolo gy'obiwugira tumanyiyo tumanyi dirobera n'amagye tumanyi otaba nago tumanyi otambula n'ogenda tumanyi obulumululaga tutandise okuprofilinga bulungi nnyo anti ozanyisa omuganda tumumanyi good enough tubadde tukyayogera katugenda mubikolwa abaganda omanyi wuuyo oyagala kutta Dani Muliika wuuyo oyagala kutta musajja mukulu oli akumyuka simaye kawaasi naye oyagala motta goloza buli anakusinga okutegeera n'okumanya ogenda motta busi until when ogenda kikola mpaka ddi abalangira bonna batisiza abambejja abalwabe obatisiza abataka abatisiza abali mu diaspora obatisa kikinyo kikyogezako ku driving fere tufuddeyo kola buli kintu kibeerako akadde kaakyo kola vulugu nga bw'oyagala osobola n'okujja mu bulange ng'oli bwere ntukutenda obusajja ekyo netukwadde license olubiri oyagala dutema omukola byoyagala netukuwadde license buli kimu kikole netukuwadde 14 working days 14 working days otuziro ojja kubona kuzo mwezi lumu ogw'omukaaga ennaku ziri 14 zetukuwadde abantu bawandiika amabaluwa bagenze okukalakasa buli embassy zonna gwe tolowooza nti ensi nga Namibia abantu bakalumba embassy zaayo 5 kuwooza tebategeera kikigenda mu maaso ojja tegeera bannange ndowooza video wedde tusinkane ku lunaku lwonna akadala abanayagadde mukama bankuumire musigale nga mbaja Ssaabasajja Kabaka tujja kuba tubabulira ekiddako essaawa yonna mukama bankuumire tujja kuba tusinkana lunaku lwonna sibawadde lunaku ku Sunday temuninda nkyalina byengenda okumaliriza ng'omuntu biri personal ku Sunday temuninda nkiddamu ku Sunday temuninda nina ebintu byengenda okumaliriza nga nze omuntu kanda benchalumu Romukaaga 2 Sunday kubalaza kubalaza birthday yange no ne ku Sunday sigenda kujja n'ebintu byengenda okumaliriza ng'omuntu nina ebizibu byange ng'omuntu byengenda okumaliriza so temuninda ku Sunday ku Monday ejja kubeera birthday yange era still nja kuba mpumudde so ndowooza byebyo tujja kusinkana lunaku probably ndoza lwakusatu tusinkane ku lwokusatu oba tewali kikyuseemu nnyo ku Monday birthday yange ngenda kuza omwezi 3 ogw'omukaaga nja kubeera birthday yange mazaalibwa gange so mwenna mukama bankuumire musibe bulungi mweraba ku Sunday temuninde ekyo kyo kibagambidde don't wait me on Sunday ni abanja Ssaabasajja Kabaka mugende mu maaso nga mubanja nze probably tujja kusinkana ku lwakusatu okujja nga luwa ekintu kyonna ekitalinde ekibi ennyo then nsobola okujja olunaku lwonna before lwakusatu naye ate wali nnyo kyamaanyi ebisigala nzo bipostinga kamala otwala muka break n'ebintu tungere okumaliza ng'omuntu mukama bankuumire mweraba